Nanvuma Mary erandiro lyavudde mu mbeera n'atabukira abapangisa abali ku nnyumba ze ezisangibwa ku kyalo Kitega mu munisipali y'e Mukono. Bano abakasukidde ebintu ebweru nga n'abadde yeegalidde mu nnyumba akiguddeko kubanga tasigazza luggi mu mulyango nga balanga butamusasula. Mutale Arafat gwe tusanze asobeddwa mu Kyangaala atubuulidde nti yayingira mu nnyumba eno mu mwezi gw'okusatu era nga yasasula emyezi 3 nga landiroodi we waakoledde ekikolwa kino abadde abanjibwa omwezi gumu gwokka. Yammanjako netukkaanya ne kusimu ne recordings nzirina. Bwammanja ne mugamba nti omwezi gwange tegunaawa kuggwa kubanga yatandikirawo omwezi guno ogw'omusanvu ng'atandikirawo okummanja ne mugamba nti omwezi gwange guggwako nga 18 tukkaanya n'agamba isooke nja muwa ssente. Ne musuubiza olw'omukaaga luno olwawedde omusuubiza olw'omukaaga ne mugamba nti jangu mukudde olw'omukaaga nasanga bbaluwa eno bagiyisa na wansi mu luggi wano ne bagiteeka wansi ng'agamba mbu ampadde 1 week. 1 week yabadde tenaba kuggwako nga kwakayitako ennaku 2 yazze jjo. Ono agamba nti bakanyama abakozeseddwa badduse n'ebintu eby'omu nnyumba omubadde TV, woofa, dikoda n'ebirala. Abadde ne TV yawe n'embeera ne woofa ne Star Times ne gundi DVD saabisanzeewo era tebiriiwo yasigadde eriyo yokka eno ebweru saabisanzeewo kati n'embeera ne wano power banks zange era nazo nasanze nga bazitutte. Nabadde n'amagi mu kabokisi wano akana akabokisi kajjudde amagi akabokisi abadde kajjuddemu amagi kali naye amagi gonna baagatutte. Kagoya Dorin nga naye abadde apangisa ku nju zino agamba nti balirwana be baamukubidde era yagenza okutuuka ng'ebintu byonna biri wabweru. Kagoya agamba nti ng'ogyeko ebintu by'okwonooneka yabadde n'akabokisi k'ekibiina ky'abakyala era nga kano nako kabuziddwawo. Olunaku lwajjo nabadde ndi ku mulimu bwe nabadde kuno nebbange nankubira essimu nti oli eyo naye ebintu bye babikasuse wabweru. Olwazzeeyo ekituufu n'ensanga nga babikasuse wabweru. Ekyamazeemu amaanyi natukidde ku kabokisi ak'essente ez'abakyala tubadde tulina akabiina kaffe ak'abakyala nga tusonda. Embeera lwaggwawo nenzija ku ssente ezimu nenziwaako abakyala nensigazaako ezimu. Akabokisi bakamenye ssente bazitutte. Ebintu byange biri wabweru. Nengendako ewa Chairman teyanyambye. Nengendako ewa ku poliisi ewantonyi nabo tebanyambye. Nenzikurirako ewa ku poliisi CO ow'e Mukono wali mu Kayembe nabo tebanyambye nensigalirawo mu bbanga. Bwe tutuukiridde ssentebe w'ekyalo Kitega Mukasa Bendikito akukulumidde Nanvuma gwagamba nti yagaana okwanjula abapangisa be ku LC nga kati kyayagala kyakola. Tukubiriza nnyo balandiroodi okuba nti banjulanga abapangisa baabwe nga tebannakwata na ssente za kupangisa kuba tubasaba ebbaluwa gye bava ffe tumala okwebuuzaako gy'abadde avudde abadde yeeyisa atya. N'olwekyo ne tumuwa go ahead asobole okuyingiza omupangisa eyo. Ekintu mukyala Nanvuma kyataakola ate era nakino kye yakoze kyabadde nga kya bumenyi bw'amateeka era ffe ng'abakulembeze tukivumirira. Nanvuma ono alabudde abadde abapangisa be kubanga bakuloza ku bukambwe bwe. Omanyi bwe bakunyigiriza naawe weekubira enduulu ku kikyo tudde nnyo abo abantu nga batuzanyira ku bwongo biki bw'otwalayo omusango ayagala ennaku ye yonna agimalire ku kikugu akulemesa olw'okuba wamu akalimu. Ate nayitana mu mateeka ne babayisa simu baaziggyako ng'essimu babakubira ng'essimu teziriiko. Kakati oyo omwanya emu yapangisa ennyumba emu yamulema okusasula okuva lwe yampa emyezi egisooka tubadde mu myezi 7 nga tampa ssente. Kati ekyo bwe kibaawo bwe kityo alina ennyumba zange 2 zibadde nkalu ng'azikozesa nga takkiriza mupangisa kujjawo nga yassaamu enkoko ate bwanzanyira kagenda kwereetera obuzibu. Omusajja oyo anjooze nnyo. Kinajjukirwa nti bano si basusse okufulumizibwa mu nnyumba mu ngeri bw'eti nga ne Ssabbiiti yawedde twakolaga emboozi y'omusomesa ng'agobeddwa mu nnyumba wadde ng'omukulembeze w'eggwanga yali yasaba abalandiroodi okugumiikiriza abapangisa mu kiseera kino ng'abantu bakyanoonya webbulula naddala mu byenfuna.